tukuza Sande ey'okutaano mu budde obwa Pasika. Sande ya leero Kristo addamu okutulaga tukwatagana tutya ne Kristo, tukwatagana tutya ne Katonda, tuyimiridde tutya ng'akozesa ekifaananyi eky'omuzabbibu. Kristo agamba nze muzabbibu ogwa nnamaddala, Omukama Paatri ye mulimi. Akadde konna omulimi abeerawo nga amatabi agasalira ajjako obuyitiridde obukoola obulemesa ettabi okubala ebibala ebirungi. Sande nonno etuleetera okuddamu okwetunuulira mu bulamu bwaffe. Katonda Paatiri oyo asalira, mu lulimi lwaffe Oluganda asalira n'ajjako obuwakattirwa. Oyo tulina okuddamu okumwekwata, tulina okuddamu okumusaba atuggyeko obwebindu, atuggyeko empisa embi, atuggyeko ebyo byonna ebituleetera okuwaganyala n'okweteekako ebyo ebitulemesa okufuna ekiriisa ekiva mu Kristo. Mu buwangwa bwaffe oba mu Buganda kye tusinga okukozesa era kye tumanyi ennyo nze mwanyi, omumwanyi gubeerawo nga guliko amatabi, naye ebbanga bwe lituuka wabaawo obwo obujja bukula obutabi obulala, obutabi obulemesa emmwanyi eno okubala obulungi, era omulimi abujjamu. Buli lw'obujjamu ettabi lyaffe ne libala bulungi nga teriina bukoola bungi, terina butabi bulala, bulilemesa kubala. Kristo nno ng'akozesa ekifaananyi ky'omuzabbibu, naffe bw'atyo bw'atutunuuliza obulamu bwaffe ng'Abakristo. Ku Sande eno tusobole okuddamu okusaba nti Kristo bino byonna ebituleetedde okuwaganyala, empisa embi, okwefaako ffekka, obutalowooza ku balala, ebyo ebitulemesa okufuna obujjuvu mu Kristo tusobole okubyeggyako, naye ate mu ngeri ey'enjawulo okuddamu okusaba Omukama obulamu bwaffe buddemu busimbire ddala ku Kristo, nti Kristo kye kinyusi kyaffe, Kristo gwe mutima. Nga bw'olaba ekitooke, mu makkati g'ekitooke wabeerawo olulagala lwa wakati ddala, nti bwe luba teruliimu tewabeera bulamu. Omuti bwe guba tegwiriiko muti, siteemu mu Luzungu, teguba muti, amatabi ne bwe gabeerawo, aga amatabi agateekutte ku muti guno omunene gaba tegayina bulamu. Naffe bwe tutyo ku Sande eno Kristo atuyita tuddemu tutunuulire obwesige bwaffe buliwa, obulamu bwaffe buva mu ki, amaanyi gaffe gasimbye mu ki. Abantu bangi balowooza nti osobola obba n'amaka nga masanyufu, osobola obba ne bizinensi ng'ekula nga temuli Kristo. Kristo atukakasa nti ye waatali, amazima gali nti tewali bulamu, kubeera kufa, kuba kukala. Essomo erisoose Pawulo omutume litulaga bwe yakyuka n'ajja mu kibiina ky'abakkiriza, bangi baali balowooza nti akyali mutemu, akyatta Abakristo era nga bamutya. Naye Banaba n'agenda ng'abagamba twalabye engeri gy'alabyemu Omukama, n'ayigiriza n'ekigambo e Damasikosi. Yakyuka era mu Kristo nga ffe muyigiriza. Pawulo ng'akyuse n'akakasa nti obulamu bwe butandikira mu Kristo, obulamu bwe busimbye ku Kristo, teyasigala kyekimu. Naffe nno bwe tutyo Omukama ono nga atuyita nti ye muzabbibu ogwa nnamaddala, ate ffe tuli ku ttabi ku ye. Tuddemu tukyuse obulamu bwaffe, tulagire ddala nti tusimbye ku Kristo. Obulamu bwaffe n'ebigendererwa byaffe ne bye tukola nti bitandikira mu Kristo. Abalala basobola okutulaba, abalala basobola okutulengera, naye bwe banatunuulira nga bwe balaba Pawulo ne bakakasiza ddala nti bano basimbye ku Kristo, mazima tujja kubala ebibala bingi. Pawulo ebibala bye yabala biyitirivu. Bw'otunuulira ekitabo ekitukuvu, Pawulo ebbaluwa ze yawandiika mpitirivu. Bintu bingi bye yatuwa ffe ng'Abakristo okuddamu okutegeera Omukama, okuddamu okugoberera Omukama. Bwe tutyo naffe
abanyweredde ku Kristo nga tutunuulira Pawulo tukakase bulungi nti bwe twadda eri Kristo mu batiisimu twakyukira ddala tuli ttabi ddala erya Kristo. Bwe tuba ttabi erya Kristo, Kristo nga gwe muzabbibu nga ffe ttabi, tulina kubala bibala bya muzabbibu. Toyinza sanga muti gwa ffene nga teguliko ettabi ery'omuyembe. Toyinza sanga muti gwa paapaali ng'ate guliko ettabi erya ffene. Bwe tutyo mu Kristo tubeerere ddala ettabi erya Kristo. Bw'aba mutukuvu naffe tubeere batukuvu. Bw'aba ng'atuukiridde naffe tubeere nga tutuukiridde. Nga w'amazima tubeere b'amazima. Bw'aba nga wakisa naffe tubeere bakisa, kubanga obulamu bwaffe butandikira ku ye. Ate nno mu bulamu bwaffe ng'Abakristo tulina amasaakalamento, naddala esaakamento erya Ukalisitiya. Kristo bw'atugamba nti ye muzabbibu ffe ttabi, kitegeeza obulamu bwaffe bulina kutandikira ku ye. Mu saakamento lya Ukalisitiya tuddemu twekube mu kifuba, tufunira ddala Kristo, era obulamu bwaffe byonna bye tukola bituleetera okugabana ku Kristo mu Ukalisitiya oba tugoba ku Ukalisitiya. Bwe tutyo nno tuddemu tweggyeko empisa zonna embi ezitulemesa okufuna Omukama, naddala mu Ukalisitiya, kubanga ezo zennyini ze zeetaaga okusalwako, ze zeetaaga okutulwako tusobole okuddamu okubala ebibala mu maaso g'Omukama. Essomo eryokubiri, Yowaana addamu okutuyita ng'agamba, baana bange, bino byonna tubikole mu mazima n'omutima gwaffe. Nga tubikola mu mazima tubeere nga tetulina nsobi, nga omutima gwaffe tegusobola kutusalira musango, nga tukwata Omukama by'atuyigiriza, nga tukwata ebiragiro by'Omukama. Bwe tutyo buli kimu tubeere nga tukikoze mu mazima, bye tumusaba ajja kubituwa era tujja kubeera mu ye, naye anaabeera naffe. Bakristo baganda bange, sande eno eddamu okutuyita tuleme kubeera Bakristo kungulu kyokka, tuleme kulabikanga Abakristo nga tutambula kyokka nga ku mitima gyaffe tetuli Bakristo, wabula tuddemu emitima gyaffe tuteekemu Kristo, kubanga obulamu bwaffe butandikira mu ye, obulamu bwaffe busimbye ku ye. Ate ne abalala bonna tubawe ebibala, ate ebibala ebirungi. Omukama abeere nammwe.